omutta naye Allah n'agenda amusitula omukyala n'anyirira n'afuna ssente n'akola buli kimu ne weegomba ate okudda n'olwekyo tubeere bagumiikiriza kale oba osazeewo okumuta muwe talaka omute khalasi muwe byewamuwa agende nabyo oyawukane naye gwonoonye omukyala omulala naye tomunyigiriza tomukola tomumma mmere ate ng'olina abamu muli bakopi omusajja n'obeera nga toleka ssente waka omusajja n'obeera nga tolabirira bakyala bo n'obeera nga famire togirabirira naye ng'olina ssente omukyala wo n'atambula ku kyalo naye ng'alabika bwatyo naye nga baga nti oyo nno mukama mugagga n'abantu ku kyalo nebeera nga bakwogerako ebyo tubyewale wabillahi tawfiiki bannange ebigambo ebyo bigambo bikulu nnyo nga bwe tubyogedde nze nsinziira ku ebyo byonna bye njogedde ne mbagamba nti bannange obusiraamu buli fair obusiraamu is the human right obusiraamu yensibuko ya human right tewaliwo ogenda kujja mirembe nze naawe ng'oddusa ebyobusika tewaliwo ogenda kujja mirembe nze naawe ng'oddusa amateeka g'obusiraamu tewaliwo ogenda kujja mirembe nze naawe okujjako ng'ozzeeyo our constitution which is the Quran and the traditions of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.